yafudde wanga taleko okusayinga abaki bazanyi tiimu esobola okubanga financially teri stable teyimiridde bulungi bagamba tugende tweyazidde omuzanyi Vinicius Junior Madrid agakola ki ali bulungi simusayininga ebirabula musuze nga ali kuki Vinicius babawangulira ekikopo kibajja mulyo gamba kati musayininga nga ataddayo oba owebatuwangula ekikopo kola ki genda naye nga omulaba gwe gubeerako mu kusayininga omusambi gubeera gwakuwangula ki kati omulama gwe tuliko nze nga omukulembeze owa Busiro East Constituency wa National Unity Platform kulaba nti NUP ewangula ekiki Twani atuyambyeko oba munyuwanjaga yatutaasizza oba mugiwaddalu oba faaza oba looya oba minisita oba ani nga yatutaasizza tuwangule ki wano tuli mu lutalo lwakulaba nga Busiro East tetuka mu mikono gy'abaddalo dealers okubeera nga yambaye incumbent card n'ebyolukaga Mathias kitegeeza ffe oyo ku university nkola bachelor of public administration nga bwe mbagambye waliwo course unity gye tuyita basic statistics lecturer agisomesa mu mitandula gisomesa mwaka ogwokubiri naye wali mulimu kye tuyita opinion sampling kitegeeza nti ogenda ku kitundu okumanya ebifaako nga okumanya information ogenda mu mabodaboda abakyala b'obutale n'ogenda mu batamiivu bagenda information ekwata ku ki kye bayita opinion sampling namwe bwe mba mutambula eyo nga muwulira amanyi opinion sampling looza waliwo erinnya limuwulira erijja nti wakiri Magoola omukisa n'obuyinza n'essemateeka eyambibwa National Unity Platform nze flag bearer era nze sporting obudde bwebeera tiimu nze sporting director nze Andre Bata Watson anoonya abazanyi abakola ki nze noonya Saliba n'endeeta Zubimendi n'endeeta Ali n'endeeta Madueke Arsenal wangula kiki Busiro East ye Arsenal olwaleero njagala okubagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzanyi gwenfunye mu katale agenda otuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East Emmanuel Magoola Saawa ngamaliriza era enteekateeka eno bwetuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange bakye neekakasa mu National Unity Platform ekulembera Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bwakuwa obuyinza ababukoze eki negamba gwe nanyinyawo gwomanyi ekyokukola kyosalawo kyokutegeeza era ngenda ntegeeza bakama bange nti omuzanyi gwenfunye ye Ssaalongo Magoola Emmanuel omuzanyi ngenda mutwala bakama bange mubalage atujaga olingiremu nkaawa nokugutye bwati era nkakasa bulungi bakama bange bajja kunzikiririzaamu akasembayo nsaba bannabusiro East Constituency bakama bange sisobola kubalagira kubanga nange akalulu badde ndikukabasaba mbasaba n'obuwombeefu
nga nsooka okwebaza bannamusiro East constituency nti mwebale nnyo mukwano gwe mundaze. Naye ekituufu twafuna bannaffe abeerimbika nga bagamba nti bannaffe ebbanga lyonna abamaze nga batubuzaabuza be baalinnye mu ssanyu ly'abannamusiro okulaba batuuka okufuna omuzannyi gulooni. Nsaba muboole abantu abo bamanyi bulungi nnyo, muboole abantu abo baalinnye mu ssanyu lyammwe. Neebaza nnyo radios ne bannamawulire abayimiridde ku kituufu nga tebanoonya views na likes, ne babeera ku kituufu nga bagamba nti kubanga njagala mbabuulire teriyo naalo ng'azaala balongo n'asigala nga mbeerera. Tosobola kugamba nti omukaka teyasoma nti talina senior 6 ate ng'ali ku university mu gwokutaano tikirwa degree. Ekyo tekiriyo. Naye bino byabufuzi ndi threat nti bagamba bali mu kiiko lw'abajenozi olwatula nga mulimu bannaffe abantu bameka basaba bagenda ne baconvincinga state nga munnaffe omu yava Busiro East constituency, munnaffe owokubiri yava Nnyendo Mukungwe, munnaffe owokusatu n'ava e Bukedeya. Ne bagenda bannyonnyola abakulembeze nti Kyagulanyi yatuyita mu ngalo ng'abantu batulimbalimba ng'eyo nduulu y'abayimbi. Noono wuunaze singa banaawera babi Kyagulanyi byakola mu paalamenti tugenda kufuna ekizibu ekikola ekirala. So mu bufunze abasajja babakonvinsinga nnyo baalina okuwa amateeka kakiiko k'ebyokulonda ne kooti nti musalewo bwe muti. Ekirala nkubira gavumenti omulanga yate nkubira yaki gye tugenda okugjako nga 15 Pulezidenti Kyagulanyi kasooka akwata entebe buli kitongole kigenda kubeera nga kyetengeredde. Tugenda kubona ebitongole bibalagira obulagizi nti kola bwoti ono muggyemu mwategedde ekyagudde Makinga baggyemu bakandesi 11 nga bale bavunaanibwa musango gwegumu ebyo bakandesi 11 muyinza okugyamu nga tebali ku musango okufaanaganya. Munfuna bulungi era newuunya nnyo olumu abantu bannamawulire waliwo reediyo zesijja kwogerako kubanga ndi musajja Buganda kinkakatako saagala kuweebuka nti bano bagaana okulabira ddala ekituufu. Nebaza nnyo abantu nga Kinnooma bazze bambeererawo Dr. Kwefulukuta omusajja oyo simanyi kyendi musasula Dr. Kwefulukuta simanyi oba wali simanyi oyo abaddewo ku lwange ng'alaba ekituufu. Waliwo Sayimo Kawalaata oyo abaddewo ku lwange n'abalala bangi wetali Lukenge Sharifu abaddewo nnyo ku lwange Joonye Makyeyune abaddewo ku lwange n'abalala bangi nnyo. Naye abadde bataba bino bye mubeerakeyo ku mawulire ne mugaana okuwa eggwanga ebintu ebituufu. Bino ebintu bigenda kubatuukako. Kati ono omulamuzi Kirobe yasetinze pulisimenti naye ng'omanyi abantu bangi nnyo abali mu gavumenti abayita ku macuwa entry certificate wangi era omanyi ebitongole omanyi amasomo ne Makerere bagisomesa omanyi abasomedde Makerere omanyi sente ze bawa gavumenti nyine eyingiza omusolo mwekyo nenewunyira ate gavumenti okwerwanyisa ate ekuba livaamu omusolo ate ne mulikola ki omanyi kitegeeza National Council for Education ne UNEB. National Council for Education in consultation with UNEB basatifyinga certificates zange ez'obuyigiriza ebitongole bikola ku byenjigiriza. Kakati byo kitegeeza nti bagambye nti ebyo tetwagala kumanya kati mu Uganda mulimu rule of law. Kitegeeza tulete Kyagulanyi sentamu tugende ku rule of law. Ekituufu kintu olugagati yaggibwamu bwabuyigirize teriyo muntu amaze kuba kakati nze njagala butalandira kutikira lunaku lwa kutikira kukola ki kutuuka kati ate n'ogamba nti nate tumuggyemu lwabuyigiriza ogamba n'omuntu asembayo wansi atategeerera ddala ataasomako ekyala asobola okitegeera. So njagala baganda bange bannamawulire mubeere nga olumu musengejja osengejje okuuma omulimu gwo. Nze singa nayagadde okwetunda mu mbeera nebaddewo I would be on ballot paper. Singa nayagadde okwetunda mpaka nakati essimu zikyavuga I would be on ballot paper. Singa nayagadde okutunda omwoyo gwange ng'abalala bwe bakikola ng'abalala bakikola ki naye buli kibuuzo entambula ne bakama bange naki
nze sente ze nagaana wano ezasooka zaza tubonga naawe nga sina nenusu emitwalo 10 nagamba miliyoni 4 nagamba sijja kuteeka birowoozo byange bigamba tubonga naawe ngolende nze ennyimba Uganda esaana kuviira ekikuziza emirimu kati gyateredde gyalabise tubonga ntya naawe nze nnyini nebaleeta sente za peace for all for peace muganda wange mayinja bazitwetera abantu babiri bazisoosa wange basanga wasebankyayi wali ku hoteri amanyi wandege nenzigaana nebira mayinja tetulya sente zino tetulina kubeera nga twetuula tetuliba malaya muganda wange yali anazikola kino era ndowooza mulaba gyali kati nkulaga nti nze walukaga tosobola kungula ng'okozesa sente ekyo tekijja kubaawo era nja kubeera ku mazima nze ndisembayo okugamba nti nno kaakati ensi yonna eweddewo bwe ndiba nsigaddewo omu mulumu negamba abantu bonna bagenzi balidde nze nsigaddewo nga ngamba nti oba nfe enjala nanfe walukaga bijja so nasaabiza ekisanja ky'omukyengera tawuni kanso nga bwe nasuubiza bwe nali nzija nabagamba ez'okusaabiringa ekisanja kimu era kye nasaabiza omukyengera tawuni kanso nenvaawo nenzija kubwemuka kyemukakasa obulungi nti nabadde maze n'okubuwangula naye saabandamusiro saamutambuza amawulire gano bannamawulire mwenna nti kirisbay or to show the public, the voters of Musolisi constituency, the new member of parliament who is going to represent them. It is well known, and I'm very sure everybody knows, that Olkaga Matthias was nominated and was denominated. The same electoral commission which nominated me was the same electoral commission that denominated me. It was unfair, it was illegal, it was biased, so it was a political decision. I'm very sure and I assure you, ladies and gentlemen, that even if I had mastered an PhD, my nomination had to be nullified. My nomination had to be cancelled. I'm a threat to the state. It was a resolution of, it was a meeting of generals which came up with a resolution that if Matthias Olkaga is allowed to enter the parliament of Uganda, if those two, we are not going to marry those two, Chabani Sentamu and Matthias Olkaga. You know the way Chabani came in parliament, he spent only 2 years and went to another position, that is the presidential position. If we allow Matthias Olkaga, he's going to do the same thing that Chabani Sentamu did in parliament. I'm very sure that I was not denominated because I lack academic documents. No. I'm a student at St. Louis University doing the Bachelor of Public Administration and Management. And in May, I'm going to be graduating. And I think I will be inviting you to be part of that attainment, to be part of that celebration. So, I don't want to talk much. Honorable Magola Matovu, let me say that I'm one of the bosses of Arsenal Football Club. Our best player, Odegaard, is injured. The transfer window is not yet opened, but we want to win the trophy. What should we do? What we do is to look for any player, bring him on loan, and the player that has been brought on loan in the Musolisi constituency to win the trophy is Emmanuel Magola Matovu. Is it enough? Should I proceed? Is it enough? Thank you so much for listening to me. Lastly, I appeal to all voters of Musolisi constituency to embrace Honorable Matovu Magola Sala. He's the player who is going to help us win the trophy of Musolisi constituency. Thank you so much. I'm going to be introducing this arrangement to my bosses after here. Thank you so much. God bless you all. Ebapeyo ebibuzo nga bisatu nga mukama bana musebuzi pagala bibuzo bisatu kyemuteerabira nti mwami Magola gwe tweyazise wa Madrid takozesa simbo y'emu ne Arsenal agiddeko kaki atudde nga bwe tutudde wano katebe ne tukalira abagenda okuwasa batuula ku butebe takaya n'agamba omukazi mulungi
naffe tutudde ku buki nomulaba awali akatebe butiki naye mutunule nnyo n'erinnya abalonzi olabe Saalongo Magoola Emmanuel olaba akatebe naye n'erinnya likoleki lisomeeko tetulyanga kuleka musezika ayirabula ku kituufu ajja kulya abalamu n'abafu ekibuuzo ekisooka nze Joseph Senga akola n'NBS osaba oli wasagala abakulu abali emabega mwami Sagawa njagala okulabeko ng'ombuuza ntegere feesi bwefaanana twagala okumanya oluvannyuma lw'okwegatta ku mukulu Magoola tunaakulabako ku kampeyini ze onaamukampeyiningirako of course kakati tosobola nga bwe bagambye ffe tuli baasena otusayiringa omusambi kulooni najja tosobola mugamba naye najja kubeera mu training ate abaana bakwatagana atya ne banne nolwekyo yenda kubeera naye mu kampeyini z'esimu si zonna naye esimu nja kuzikola ki yazibaako yes okay ekibuuzo ekyokubiri nonoze ebibuuzo weebiri wali ebibuuzo abanga bipaalo terwakabuli alina kibuuzo sebo mweyanziza mukulumasiyasi walukagaduka ekibalu sabasaba erinnya Kagwanyansi Yosebo nimutuuze wano Bulenga Sebo tetukusaba tukwagala nnyo naye platform tugyagala nnyo naye tukusaba obeererewo mukulu Magoola lwaki omubeererawo nti abantu abali wano batono nnyo aye n'abali ebweru nabo baki batono naye abantu beetooloddewo nabo n'abakwagala bali mu nnyumba zaabwe beebase bawulira ennaku ki mpitirivu naye singa otambula sebo n'okwata omuzinga alukoogo Masiyasi walukaga Saalongo Magoola akalulu agenda kuyoola kaki ekyo ekibuuzo akatiisa tetukoze olwaleero tetukoze olwaleero kyo kikasitifayiga ndowooza teri kibuuzo kyeri bamawulire kiba kiri twagala kibuuzo asembayo nyina ekibuuzo olwokusatu asemba twagambye abantu basatu neyansanyo neyanzege erinnya nze mu Birubeeni wemaama manyiddwa nnyo nga mu Birubeeni oloboozi avubuka e Bulenga ndimukulembeza abavubuka mu National Youth Platform ekibuuzo kyembuuza meeya naye onalebo bwatuleetedde omupya meeya onaaba okuba emubiri 31 onalebo agenda kuddamu naye yeesiga onalebo Magoola oba agenda kukulekera onalebo Magoola ogenda kulekera onalebo Olukaga akuba emubiri 31 oba ogenda sigala neyanze ekyo kankiddemu mangu nnyo banenga bwe bagambye nti 231 lina okukomawo muki wabula ffenna tujja genda ffenna nga nabumira bye mu pate yaffe okuddayo n'okusaba kaadi banenja kubanga nejja kulekoza eki ate bwe naddamu nempa kaadi nja kujja era batembadde kaadi negiwa Magoola sijja kujja ebibuuzo bwebyo mukama okusaba obadde okusuubiza akasembayo meeya wali okusuubizayo akasembayo okutuwako nalebo simanyi oba naleba nakubuuzaako oba tagenda kubuuzaako ate ndoza tusobole okuba nga tukukikonanga olwaleero bayinza okuwa n'oteebaza katayira naawe ebibuuzo byaweddeyo kati osanga omupiira gwawedde asene maze okukuba omankigolosatu gwekubiri ogamba bagunzirizeeko atabadde walinda eryekule genda ku social media omukulu Saalongo Magoola kababuuzeeko obubuuza katono nnyo n'okuwa obweyamu nti agenda kutambula naye tayina kunva wano okumugayiringa obutava ku mulamwa gwembaddeko Sebo ebajjawo nsanyusa okubalaba Sebo meeya nsanyuse okulaba ate Sebo
sebo neyanziza webale kulonda striker asinga okubeera omulungi era nkusuubiza ekintu eki kusuubiza boolo zokka era obuwanguzi olwaleero press conference eno si yange ate nga bwe muwulidde meeya ayogedde nti era ensonga eno agenda kusooka ajanjulira abakulu nze kansooke nninde amalize omulimu gwogwo then nange ajja kunzikiriza mpita ku press conference eyange mwebaze olwaleero ate nebaza abakulu nebaza ekibiina ate era nebaze ne president wange ebyo byebyange Bannabuziro East Constituency okirabye nti omukulu omusiime Lampias dukira ekibabu walikadda abakanye Magoola yesitaika gwakoze eki gwaleese era Magoola yagenda okuteebera National Unity Platform goolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abaki ebyo byebyangeneyaziza akabonero ka Magoola neyanziza Tweyansiza